Alabisa nga tunagenda wala. Waliwo ka video ke twalabye watandise ozannya blue move. Ngate kasikategedda. Waliwo ka video ke twalabye n'ebifaananyi ng'okutta ekikyala mu magulu bw'okikomba kabasito. Ayo Photoshop. Kati gwe ky'obumanya buli woliwanikayo ebintu biba bigenda kujja kati basobola n'okulaga nga ne video yennyini nalabye n'akatambi kennyini nga edit kati gwe otamanyi ku editing. Akatambi ako oyo mwami agenda tunnyonnyola akanana akatambi. Editing bagikoleddewemu asikulimba sikumugattagatta kati batuwayiriza nnyo mutugatta oluusi byetugatta biba bituufu agenda kunnyonnyola akatambi ako bana boy ekintu kyewakoze kibi nnyo okubba oluyimba lwa Labisa naye ngamba bana boy ategeera nnyo oluzungu lwaki tomusomeramuko mu luzungu ekyoluzungu ekyo tumuleke tujja musomera edda mwe mwenna bagamba mbu wetuvumirira ebisiyaga tetugenda kufuna visa kati abafana ezi visa mu nsawo bo mubogerako ki nga yagifunye nafa nayo mu nsawo. Export TV to the world. Ladies and gentlemen, mwenna abatulaba okusinzira najje muli mwebale kulaba mwebale ku following Export TV, subscribing, commenting o sharing. Tulina bulaga Labisa wagwa agamata kwegamba alese atakapya and is the man of all the seasons kyekigenda mu maaso akulaba ategeere sawa zino ngezaako okubalaga kye bayita creativity video shoot yalimba lwanga olulimba lwakubye bonna bimanyi wafuse muyimbi nedda kakati navudde mu Uganda kati nkubira bali wa Uganda wabuli wansi yaffe kati oli ku international kati okutwaliza wamwera mbanga ngali ku international level bana boy yakkiriza anti yabba olimba lwanga yakuwadde olukusa gwe gwamuwa olukusa kati abo bakupanze gwe writer nze copyright oluyimba bana boy tewabbye luwe wabula ye yabba olulwo bebabba olaba nga intro natandika mbagamba eno ndabika nzibyenzibe eno nkubye enkuba ekigera intro gwe yakubye ngamba nabyenzibe anti atijukira mu ati omuntu asobola okugamba ekigambo nakyeyogerako ng'akuba gwe kati nabadde nkona bana boy ani akutaddemu akasente olunaku lwaleero kuba ndaba embeera nkyankalamu amagye manyiivu anti kakati ffe nga ffe abayuuti twebereramu tewali nnyo kyamaanyi nnyo kyanjawulo nnyo kiriwo bya bulijjo ani ayimiridde mu kambalo kuba ndaba kapya nnyo ayamidde mu kambalo bamuyita Makasi de Teira number one designer yaliko anti ku ligimu yaffe akambalo kaliddewo nga sente mmeka akambalo kamaze emiggo nga 35 tokubye nnyo kati ate nkuba enfune ki kamazewo ng'akamu kitundu ngedde mazima waliwo ne gwejja ogamba 5 mu 5 naye gwe nkugambya 3 mu 5 waliwo gwasobola osalirako namugamba nti kalidde nga 15 okusinziira ku levo ye ono ali mu lutalo lw'abasiyazi ofa kino abasiyazi naye tetubaagala naawe bakola biki ebyo bye bakola bikusanyusa mbu ddembe lyabwe ate ddembe ki eryo ery'okwegenda mu kabina naawe si ddembe lyabwe eryobwebange okusulika ennenge oba gwe ne bakikola kituba kituufu Labisa nga tetunagenda wala waliwo ka video ke twalabye watandise ozannya blue move ngate kasikategedda waliwo ka video ke twalabye n'ebifaananyi ng'okutta ekikyala mu magulu bw'okikomba kabasito ayo Photoshop kati gwe ky'obumanya buli woliwanikayo ebintu biba bigenda kujja kati basobola n'okulaga nga ne video yennyini nalabye n'akatambi kennyini nga edit kati gwe otamanyi ku editing nabadde mmanyi otandise okuzannya blue move olwanyise ekisiyaga nga wakola ffe tulina emirimu tuli ba freedom fighter tulwanirira ddembe ly'abuntu tetusobola kukola bintu ng'ebyo mu kamera eyo edit wakalabye akatambi nakalabye edit
omanyi gwe kabaka wotemate akatambi ako oyo mwami agenda tunnyonnyola akanana akataano eyo editing bagikoleddewemu sikulimba sikumugattagatta omanyi kati batuwayiriza nnyo mutugatta naye oluusi byetugatta biba bituufu agenda kunnyonnyola akatambi ako akatambi kyemanyika ddala talina kyatugamba azanya BM alina okuba nga azanya BM tugenda muyisaamu eggaali atubulire shooting yatuuse eta ku leve eyo byakummwe kale mbitegeredde na wano ze badde sinabagenda atuwemu ennaku nga 3 ajja kujja abitebye bakutwala mu DC eya TikTok ozanya otya blue move kugambye yabadde edit kakati nze ku myaka gye ndiko n'ekitiibwa kye nina asobola okubeeramu ebyo kale abantu baliire mu oluyimba lwayagadde audio nga tannagifuna agifuna nti muntu sofa tukyalinawo obuzibu bwa kigundi bagiyita kireimu copyright kireimu engoma fayini tugikubye naye sofa omusajja ya aninga akyanooma tananooma naye ya aninga abagikopa babba copyright yange nendi mukuza buyinza bwange katonda giteeka ku emitimbagano gyeri tewali weetali gambe kakati bagano gidistributinga bagamba ati ina copyright kirei mu bikyani naye kakati etambudde ate edduse nnyo ate n'okusinga gwe bandigyeko kali akwagadde ennyimba z'engeri gy'ozimbamu ennaku zino akusuubira okyosaamu sitayire no gy'oyitamu kuba watukuba tayimu n'otukuba bampe ebiziizi waliwo n'olulala lwewakuba tukusuubira okyosaamu sitayire ya music ove mu ezo ze bakubba oleete ze batabba nga kisava mu nnyimba zirimu makulu ate n'ennyimba ebiyimba ebitategerekeka nyimba z'ennyimba zonna zibamu omulama ngamba osuubira okuva mu zino ze bakubba n'ogenda mu ze batakubba awo muziki gwe gwange era jasi tugenda tereza mutereza nze copyright bwe bagamba labisa kiba kitegeeza copyright okumanya ababbi bategera buli wamu kati olaba ne bwakyusa naye bajja sigala nga bamubba kyogamba Banaboy yakoze nga Kenzo Banaboy ekintu kye yakoze kibi nnyo Banaboy ekintu kye yakoze kibi nnyo okubba oluyimba lwa labisa naye ngamba Banaboy ategeera nnyo oluzungu lwaki tomusomeramuko mu luzungu ekyo oluzungu ekyo tumuleke tujja musomera dda labisa Banaboy ategeeramu oluzungu ono ka musomereko mu luzungu bwaba abasajja tebamanyi luzungu bakuba nyembogo naye omu ku magye g'omu ajja akuyimiriremu akubere bakuba nyembogo Salongo otegeeramu oluzungu nze ndi bawali mulimu agamba yasambwa akazungu kaganye oluzungu sofa Banaboy akuba embogo era tajja bitegeera kati olaba Banaboy tamanyi luzungu era tubanga kumanya muziba alingiza kitegeera tuwemu buya abawagizi abagala oluzungu mitimbagano gyange gyendi abawagizi bange mwenna abali eyo ku mitimbagano gyonna kwetuli labisa onzija kumulamwa kutuwaamu Kingereza kati nimuukaawo oluzungu tujja ddogerako maaso awo ono taano alulabika si bwe kiri anko mwana mama tuli mu Uganda twakulira mu Buganda era twogera Luganda kati lwakujanga lalanga ya luzungu twogera oluzungu olulala bazebo ne banyabo tuli ku video shoot ya Bampe omukulu labisa naye nga twatambudde ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente ketolooza ensi amakanda gaabwe gali South Africa ne mu Uganda bali ne kanda beekwate batambuze sente gwali South Africa bagula data bagula eddakiika basasula buli kika kya sente kyoyagala bakikolako lwango ogendako mawana ab'ekisiyaga tuve wano ebisiyaga ngezaako bagamba nti mwemwamagala mu meeting Muzeeyi Museveni nze kyensaba kimu afune gulumu ogunene mwabaggalira akiteekera omuliro mulimu bannyoko ne bannyine oba mulimu muganda wange oba miti kasaba nga musiyazi bamuteekera omuliro agenda kye bayita eddembe ly'obuntu mu ddembe ly'omuntu temuli kusiyaga kakati kankubuuze obisomawo kati soka owulirize tubadde tuwulira nti baleepinga abaana kati tuwulire nti ate akalenzi kawali bakaleepinze tugenda bakuba emiggo tubafulu mwe niabana ku TikTok bangi bali ekisiyaga ku TikTok abali ebisiyaga sinafunayo n'omu naye banaye tugenda bayisaamu eggaali abasinga bavayo ne boogera ne beeyogeza naye tonalabayo ku TikTok ali ekisiyaga bajja kukomererwa wama tonabayo yadde nsofa sinalaba buusabuusa ate kati muna bye biki Joey basi bakola nga bani si ba TikToker abaawa weta ba TikToker Joey omumanyi Joey mumanyi akola mulimu ki eyali mukyala wa Sefu mumanyi tali ekisiyaga nze kyebisiyaga sikimanyi
mulimu Waka tulaba kati olaba omuntu yenna alina kasamba nga lyebisiya goba oyo ku TikTok tuba tumugobya batakyali Tik Toker. Neba app ye ekyaliko. Ati kati abamusiyaza oyo naye tuba tetumumanyi. Oyo taba Tik Toker. Teri Tik Toker asiyaga. Sitwagala ate mutwogezeeko. Tik Toker mudda mukola muzanya butambi bwa kisegu kuno ini ngomukunja tuweeyo omuntu omu yali akazanyi. Omukunja arasanira ku masa ba promoting obusegu. Soko katulaga akatambike. Tulaga akatambike tulaga obukakafu. Nga ba promoting obusegu okwemoola okwegadda. Kati kyobondaga. Kuba kati ze byongambo nyumiza binyumiza kakasanti watyo bonnimba. Tetubimanyi. Live. Bani. Live zitulageze tukola. Oliko omubisi ku mutwe. Tuli mu kisibo naye koliko omubisi. Amayone bwanywanza atamira. Ekisibo kikutwala kiti. Sibitegeera ebyo nze. Sege ekisibo kigenda kiti. Ekisibo kiri stede. Ngakodde madubala yagambye tuweziwera saa 9. Njaletani koyita mu kawo ne Bebe kulu yagamba zaali ziwera saa 8 ne mpulira alusujja. Abo tebagala kusiiba. Basaba ne banya Kipampa. Sibula abalabi tuvowa. Banenge nyongera okubebaza nga senaba kubasibula. Mubale kumbereramu mubale kulabisa mubale kutambuza. Nze si olabisa TikTok Uganda omukombe bakuli ku bitalo mwava enesubi. ETC namala mangi ebirala byantadde bampe ngoma nze njiri ne Kampala. Bakuli ogikombera ku bitala byawa. Bakuli wali eri ku bitala. Etegeza mzaba damu funyo obubikira bino. Ayogenda atya luli. Bonna yakiddemu. Yamanyi. Owe ku bitala we bakuli ku bitala. Omukombi we bakuli ku bitala. Mbadde sikategedde. Sibula abakula. Nenga bannaye tubasiibudde mu bitiibwa ebyekika ekya waggulu naye nga mbagamba senno tubisiyaga tokkiriza n'olya ebisiyaga ozanyira mu visa yo kati zolaba nze ekyebisiyaga ekibanga kyakunnemesa visa kiginemese kuba zigajja wange yafa tafunye visa si kubanga otolina ssuubi kugenda bweru kyo kifo n'oliba weeriri olibanga linagendera ku bisiyaga kambireko genda ebisiyaga kabinnemese babirekeyo visa mugisigaze tetugenda kusiyaga temutumanyira nammwe base wale gadi naye agala sibula bamulabi nze bannaye amanya mitego vipower nenga kyensolo bagamba muwagire muganda waffe akayimba fena tuli bayimbi ate nga tuli ba TikTok abamaanyi ate omuziki mungi tujja kati waliwo ejja nze abasiyazi sibalinaako obuzibu mumukole byonna naye mu muziki gwange mwemugenda okujja ekyokusalawo mulinde endongo yokka kyo engoma eriwa secret ani amumanyi abalabi baffe katukomekereze naye nga tubadde ne rabisa video shoot ewedde olina akatalekeka kakano bo mwenna bagamba mbu wetuvumirira ebisiyaga tetugenda kufuna visa kati abafa nezi visa mu nsawo bo mubogerako ki nga yagifunye nafa nayo mu nsawo bagamba waliwo yagamba omunaku agamba sukaali alwaza naye nga talina sente zigulwa sukaali otegeera obanga onooma bunoomi si kunooma naye gwagamba musimanya bwenayogerera ebisiyaga onavumirira ebisiyaga tojafuna visa abafa nazo mu nsawo bo bogerako ki period basaba ne banyabo tuli ne bakadde baffe tubadde nabo aba Infotrust Property Consultants batunda amataka n'okugaggula tebakomaawo batereka ssente gumba boss ladies mugende mu saving nabo akasente kasakawezaawo omwaka mulamba bebbu bagenda kuteeramu amagoba enamba zaabwe ba inboxing omwana soda ne abe camera we love you Export TV to the world.